TMO online television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. I don't want anybody to say that Museveni is rich because he was helped. No way. If I am rich, it is because I worked for everything myself. I feel very proud. That's why I don't care about anybody. His Excellency the President, njagala kubuuza mwerabize muto wa birowoozo oba mujozi bujozi bw'oba oyogera ku bugagga kitaawe wa Museveni lukulwe bw'oba wali onoonya baavu abasookerwako emigo gye yateekanga mu magulu guno n'obufaananyi bwe bawuteekawo bwe bugagga bwe otulaga obwo oba gwe tokyawula nti yajja na kaveera olwaliro agenda na loole nkyawulira ddala weebale nnyo njagala atubule ku bajjajja aba balina obugagga obwensi bwaga nti ffe twali bagagga okusinza ku bino kaali kamwaka kennyini bekiga nti kamwaka kekabadde omujulizi gwase yafukibwako amafuta genda bakutte yagamba nti kitaawe yafangayo nnyo batundeyo obuyana oba obute asomere ku ssente ezo naye nga bali bamuvuma nti oyo tategeera okuweera omwana agenda asome yakaba omuganda yafuuka omuganda byali bigambo byange byali bibye byennyini weebale nnyo ekyo baali bakiyita batya nti yali mwavu fugge oli ekyo yakugamba Pawulo nti byonna mbaddeko wa wakati mbaddeko omwavu mbaddeko n'omugagga fugge kale yenna omwana wa Isirayiri woli nkutegeera gwe jangu gyendi kyonna kyoli nkimanyi mbuuza Museveni ddi lwe baaliko abagagga fugge okusinga lwazze mu ntebe Jakana njagala kubuuza omwavu fugge ne lunkupe ani asinga obwavu sinagwe neeguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu abaffe tebaali bakuyambako emirambo egyafa mu nsiko mu Luweero baali baganda oba Nalwanda simanyi baganda bawa abaana babadde ku expense y'entawo zemutadde mu kutta abaana baffe mu ggwanga lino nteekateeka yammwe abaganda kukendezebwa mu magye baali bafa kulwammwe expense yammwe kuba bulungi bwe mpulira nga oli avaayo mu kunanagira kw'ekyana ekito okutawa na bisinsa yadde amagezi nga mukulembeze mba nkubala kuba kipapula mazima obwerabiza obulinga obwo oli kyeyagamba mu Bayibuli nti atayinza kwebaza kyalonze ate ekimuweereddwa Museveni mwalonda bulonzi ne mulemu okwebaza kaakati muba temwasobola kwebaza ku mulundi guli oyinza otya ate okwebaza abantu kitawe yentegera yamu bwe bukeera enkya n'ogamba nti bugagga bwo obukoleredde nga tewaliwo yakuyamba ekyo kimu era tewaliwo kwejjusa mu kyo and you are very happy kubanga wabikolerera kituufu toyawulanga kubeera munyazi na bukozi mpulira kubanga nze bwe nkutunulira His Excellency the President omunyazi omukulu akyasinza obunyazi gwaba akulembedde ku ssoosi sikinako obujulizi bwe buliwa bw'agamba nti ddala tewali yamuyambako simanyi lwaki mu ntegerayo oba yeerabira katumujjukize lwaki yagenda mu Bungereza okuleeta gwe tuyita Ssaabataka ayingire mu ttale oluvannyuma lw'okuwulira nti Obote ayisa abataka kale mu bino ebyekyana ekito ku oyo akkiriza agaane nti bukufu bwe bumutawaanya Omukutu talina gyagussa yagadde guddiza abo bamuggyeeyo kyegamba nti omusirusiru bwakkuta emmere mazima ddala talowooza lunaku lwankya ebiva mu abo Bayibuli yebyogera mwangambye nti nvuma nnyo ebyo ntigebadigeeza nti ekyo kya Bayibuli ne bagamba etya nti yali omukobo oba omuweereza maid okufuuka mukannyinimu gubula akola ki gubula asala kaakati mwali baweereza mu Bwakabaka bw'e Buganda ne mukirayimira nti mwalisibwa ku ndagala bwe mwafuuka bannannyinimu ate era bweggwanga mulikyusizza okudda emabega mbw ate tufaanane bwe mwali ani yateekateeka enteekateeka eyo enteekateeka eyinza n'obutasoboka oli yaga nti mazima ddala si kyoyo ayaayaana wadde oyo ayangwire badduka n'okukifuna wabula kya Mukama Katonda oyo asaasira busaasizi bwe bubaleese olw'ekitiibwa kye kutegeeza nti bwe ow'olubereberye alibeera ow'oluvannyuma n'ow'oluvannyuma alibeerako ow'olubereberye mazima olwayo twenkanyenkanye kuba Katonda mwenkanya kyekibaleese otutuusa ennyukuta egamba nti akaseera ka nkomerero kaliba kanaatera otutuuka abaalugabire balijja mu bukulembeze naye obuweereza bwabwe buliba bwamusibira mu bbwa kale magezi ge mulina otuteekawo n'obwetoowaze abantu abo batunuulira nga mugakkanya mu magezi yentegera yammwe abaalugabire baalugabire baali bategeeza ku mmwe abalunzi His Excellency President
muto wa birowoozo ate omwerabize. Naye Bayibuli eno yasoma ebigambo ebyo nti yenna yeesitaze omwana omuto kimugwanidde asibweko olubengo annyike mu nnyanja. His Excellency the President ke kaseera akatuufu asibweko olubengo annyikwe mu nnyanja awatali kulonzalonza.